Okay, mbaniriza nembebaza okubanga mutwegasseko olunaku olwaleero. Gyesinzira okubeera ng'otulaba mwebali nnyo mwebalire ddala. Abali munda mu ggwanga erya Uganda nammwe abali wabweru wa Uganda mwenna mbeebaza mu biti eby'enjawulo. Ne mbakulisayo mu ggandaalo erya Easter oba erya Pasika mwebale nnyo mwebalire ddala. Abaliko obuwanguzi bwemutuuseeko nja kuyozayoza abasobodde okuba nga obaoli abaluyitamu bulungi ate abaluyisemu mu kusomozebwa okw'enjawulo nja kubakwatirwa ekisa n'okubasaasira kubanga nkibagamba nnyo nti ebiseera ebisinga obungi buli muwanguzi w'omulaba wabeerawo bambi abeera alemereddwa. Buli muntu atuuka ku buwanguzi wabeera wasiraanye naye okusiraana kw'olwayo tekugenda kutegeeza nti n'ekyo ogenda kusiraana. Era nkigamba nnyo nti buli lwaba omuntu akulaakulanye oba ayitumuse oba aliko watuuse akuwa essuubi nti naawe osobola okutuukawo. Kyokka buli lwolaba abadde waggulu n'afuna ebisoomooza n'ebizibu eby'enjawulo aleme kumalamu maanyi nti buli omu bw'agenda okubeera, wabula akuwa ekyakuyiga nti naawe singa teweekwata bulungi oyinza okubeera nga ye. Ebiseera ebisinga abantu abatuuka ku buwanguzi batunuulira okulemwa kw'abalala singa okulemererwa, wabula ng'ezimu ku nsobi z'olina okuyigirako. Ng'oyingira obufumbo, abantu bangi balemereddwa okufumbirwa nga bagamba nti buli agendayo akaaba amaziga, nga bagamba nti buli agendayo anoba. Naye ebiseera ebisinga gamba nti nedda, waliwo abaddeyo emyaka 34. Olina kusooka kwebuuza nti oyo abaddeyo emyaka 4 abaddeyo atya. Ate ono gw'olabye nga abaddeyo emyaka 2 n'avaayo akuwa ekyakuyiga nti emyaka 2 gy'abaddeyo n'avaayo ki ekimuggyeyo, ogende ng'okimanyi oleme kukola nsobi y'emu. Ekyo kijja kukuyamba nnyo ng'otegedde nti bizinesi ezigwa lwaki zigwa. Si buli bizinesi etandikibwawo nti egwa, kubanga waliwo n'abazimazeemu emyaka n'emyaka. Awo bw'olina okwebuuza nti abo bo bakikoze batya okusobola okuba nga babaddewo emyaka n'emyaka mu bizinesi zaabwe nga zitambula bulungi wadde ng'era waliwo ezigwa. Nkibagamba nnyo nti buli dduuka ly'olaba eribeera litandikiddwawo, we litandise waliwo edduuka eryabaddewo ne ligwa, naye tekitegeeza nti naawe ogenda gwa. Kyokka buli dduuka ly'olaba eritandikawo wabeerawo edduuka eriggalawo oba amaduuka nga 2 agaggala, tekitegeeza nti toyingira bizinesi ya dduuka. Olina kusooka kwebuuza nti abo balemereddwa batya. Kyova olaba tukola ensobi ebiseera ebisinga tunula sayidi emu. Olinaga nti nsobola ntya okufuna ssente mu mulimu guno, n'oteebuuza nti biki ebisobola okunviirako okufiirwa ssente nga nnyingidde omulimu guno. Tokoma kwebuuza bw'ogenda kuggyamu ssente, ddamu weebuuze nti yes ntegedde bw'engendo zijjamu, naye ate abo abalemereddwa zijjamu nga bamazeemu emyaka biki ebibalemesezza okuziggyamu. Si buli muzimbi gw'olaba nti alina ennyumba eyiye, si buli bulooka gw'olaba nti alina ettaka erirye, naye wabula gwe ng'oyingira obuzimbi olina kusooka kwebuuza nti abo abazimbi ababaddemu naye nga bakyapangisa ki ekibaviiriddeko okuba nga bazimba ez'abalala ng'ezaabwe zibalemye okuzimba. Abo babulooka ababaddemu nga baguza abalala amataka oba ettaka ki ekibalemesezza okubeera n'eryabwe, naye nga basobolaga nti egindi waliyo erya layisi, egindi waliyo erya layisi, egindi waliyo erya layisi. Kasita omanyi ebintu ebyo kigenda kukuyamba. Buli mulimu gw'ogendamu sooka weebuuza obunafu bwagwo buliwa. Bw'oba ng'ova mu kyalo ng'ojja mu Kampala tosuubira birungi byokka, kubanga waliyo n'ebisoomooza bingi, wabula weebuuze nti biki ebiremesezza abamu ku bantu abagenze mu Kampala nga nabo bava ku kyalo gy'oli ku lwaleero, ebibalemesezza okuba nga babeera mu Kampala ne bavayo n'obuwanguzi, nga bangi bamazeyo emyaka 5, 6, 7, 10 naye ng'omubuuzi olina kaliwa takayina, ng'omugamba okudda mu kyalo ate okuddayo lwaki, anaddayo atya nga talina kaalina. Ezo ensobi bw'ozitegeera zikuyamba nnyo n'otajja ng'osuubira birungi byereere. Abamu ku bantu ekiba disappointing kubanga basuubira buwanguzi bwereere gye bagenze, basuubira zaabu mwereere, ne beerabira nti ne zaabu gw'ogenda okufuna oyita mu bugubi okumufuna, oyita mu kumwokyako, oyita mu kuyiikuula. Bingi bye tuyitamu okutuuka we tuli, ate bingi bye tulina okuyitamu okutuuka gye twagala okutuuka. Singa walowooza ku ndwadde z'ogenda okulwala oba z'olwadde mu kaseera ako okuva lwe wazaalibwa paka woli ku lwaleero, wandigambye temunzaala, mulimu n'endwadde ezaali zikutwala. Waliwo lwe wajja obuugi, waliwo lwe wajja amazzi, waliwo omuganda lwe yakukuba ejjinja mu butanwa. Ebyo byonna ebizibu bye tuyitamu bye bizibu ebiri mu bizinesi. Bizinesi bulinga bulamu, erimu okukula, erimu okugaana okukula. Noga nti omwana awezze emyaka 2 naye ng'alinga 15 yagaana okulayo bizinesi nga wali tafa.
Business eringa bulamu erimu okufa oba okulama. Mulimu business efa. Naye olw'okuba omwana afudde tekitegeeza nti tetujja kuzaala. Buli lwabaayo afa kebera kwa odometer population yayo. Genda mu Google otekemu odometer okero population bwetambula. Ogenda kulaba nga akalimi akabafa kambuka n'akabazaalibwa nga kambuka. Bwe bulamu bwe tutambuliramu. Business wabaawo ezikira, wabaawo erama. Wabaawo efa, wabaawo etandika. Tekitegeeza nti abalanga balemereddwa naawe ogenda kulemererwa nedda. Wabula tekitegeeza nti olw'okuba abalala bakisobodde naawe ogenda kisobola nedda. Ekibuuzo mu byonna tunuulira nti abalemereddwa batya. Nsobi ki ezibaddewo ze bakoze, kubanga kikiri kyeggamba nti omuntu tagwa mulundi gumu. Singa wali otya tewandiyize gaali zaatukuba. Naye olw'obuvumu obubeerawo nti obuvumu bwonna obubeerawo nti bw'otya okwekoona tugenda kuyiga. Wabula mu kwekoona mwetulabira nti wano nakoze ensobi bweti nsobola kukola nti obutagiddamu. Ebyo kasitobingiza minds zo kitegeeza nti ogenda kukola ky'olina okukola. Obusoomoozi obutono buleme kumala mu maanyi, kubanga buli muwanguzi gw'olaba yali abuyiseemu. Tewali muntu atayitangako mu bizibu. Kyekiri kyegaye nti abantu bangi bava mu byalo ne bajja mu Kampala, business ne zigaana, obulamu ne bugaana, either naddayo mu kyalo oba n'akyusa vaasi. Mulimu okubanga ekibuga kyakuboola ng'obugagga bwe tebugenda kubeera mu kibuga. Lwaki? Kino okirabira mu mbeera ebeera bweti. Obadde mu Kampala for years, naye buli lwodda mu kyalo okulya Christmas, abantu bewaleka mu kyalo bakusinga. Buli lwoddayo osanga yakusinga. Buli lwoddayo asanga yakusinga, naye nga mwali ku level y'emu, gwe teweeyongerako, bewaleka mu kyalo beeyongerako. Kitegeeza nti weetaaga okwebuuza nti mu Kampala mwe olina ensobi gy'okola, oba life yo terina kuba mu Kampala nga riziki ye eri mu kyalo. Ekyo nakyo olina ekitunuulira. Kino kyefaananyirizaako n'abagenzi ebweru. Tekitegeeza nti buli omu agenda gaggawalira bweru. Waliwo gwe nga bigenda gaana. Wabula nga tunagamba nti bigenda gaana, sooka weebuuze nti abamu ku bantu ababadde ku kyeyo, abagenzi mu America, abagenzi e Germany, abagenzi e Bungereza, abali e Dubai, abali Abu Dhabi, abali Saudi Arabia, abali Bahrain, abali e Qatar, abali Jordan, abali mawanga gonna gye bali, abali e Kenya, nga baliko ke bazimbye. Biki bye bakoze gwe bikulemesezza okukola oba ebikulemye okukola okulaba nga naawe ozimba kye bazimbye? Abaguze ettaka, biki bye basobodde okuyitamu ebasobozesezza okutuuka ku buwanguzi obwo gwe bikulemesezza? Abazimbye amayumba, biki bye basobodde okukola gwe bikyakulemye okukola? Abakubye embaga, abatandisewo business, biki bye bakoze gwe bikulemye okuzannya omweso gukulemye gutya okuzannya kitunulemu? Abantu bano abatuuse ku buwanguzi tobakyawa. Nakigambye recently nti gy'okoma okukyawa omuntu akusinga obeera weesimira ntaana ey'okusiraana. Mu bulamu bw'ensi eno olina okusingibwa era osabanga nnyo osemberera abantu abakusinga, ogenda bayigirako bingi. Obulamu n'ebbanga ly'omala ng'oli mu bantu b'osinga kikuwa comfort zone n'olowooza nti oli waggulu. Naye bw'onaatambula, Abdumula yali kazibwe kapo eyayimba nti balungiwa bitundu bannange nalungiwa eggana takanga Mombasa. Bw'obeera mu kyalo mu kifufufufu ng'olaba gwe waakabi, tolowooza nti gwe waakabi, tambulako ogende mu kibuga n'obulamu bwe buli mu byenfuna. Bw'obeera mu kyalo ng'olaba oli w'amaanyi, tolowooza nti oli w'amaanyi, tambulako ogendeko mu kabuga, ojja kulaba nti waliyo abakusinga. Bwe bulamu bwe tobakyawa, beekenneenye obulamu bwe babutambuza batya, kubanga buli step gy'otuukako olina okubaako abantu b'osemberera bakuwa ekyokuyiga. Omuntu anaafa obwavu, omuntu anaasiraana, anaasigala mu level gy'aliko, yalowooza nti abantu bamukudaalira. Bakudaalira kubanga olulimi lwe boogera si lwolowooza. Olulimi lwabwe lulowooza nsimbi, lwogera bukadde gw'okyali mu 10,000 lwana nnyo oyingire omutwalo oyingire 2, ojja tandika okwogera olulimi olw'emitwalo 5, kakyali mu 10,000 akuwulire ng'akudaala. Naye nga tokudaala. Life yeetaaga kuyigira ku balala. Abo abatuuse ku buwanguzi bakikoze batya? Kubanga naawe osobola. Naye nkigambye nti buli lwolaba agwa tomusekerera, kubanga naawe enkya osobola okugwa. Kye weetaaga kiri kimu, kwe kwefumiitiriza n'okwebuuza nti oyo agudde ensobi ki gy'akoze nneme gikola. Buli lwolaba akulaakulanye muyigireko biki byakoze. Buli buwanguzi bw'otuukako kitegeeza nti
waliwo obutuufu bw'ekyo wabula buli wooli ne woba ng'ozitoyo obukadde 5 twali tulabye abaakawumbi ne badda ku zeero weebuuze era tokeranga ku makya noga nti abo baali basiru tebaali basiru balina ensobi emu gye baakola eyabaleetera obuzibu ensobi eyo wagimanya bw'oba tewagimanya oli likely okukola ensobi y'emu ensobi ezisudde abalala ababadde ku level gye muliko wazimanya bw'oba tewazimanya oli mu likely okukola ensobi zezimu era odde gye bali ku lwaleero oli mu likely okukola ensobi zezimu odde gye bali ku lwaleero buli muntu asobola okwambuka ate buli muntu asobola okugwa naye ekibuuzo nti ababadde waggulu ne beekuumirayo emyaka bakikoze batya abo abaaliko waggulu ne bagwa nsobi ki ze baakola njagala bagamba ekigambo kimu nti osobola bwe babanga abo baasobola naawe osobola nze ekimu ku bintu ebinzizaamu amaanyi abantu bagenda nebagamba naye mwami Lugonvu oli muvumu nnyo olina obuvumu bungi yes bwe bunnyambye lwaki nti ndabye abamu ku bantu abatalina kye baali nga bafuuka ensonga ndabye abamu ku bantu abazaalibwa mu famire ezisinga obwavu nga bafuuka ensonga in fact mu Kampala mu kibuga Kampala wakati genda onoonye abaana b'abaminisita genda onoonye abaana b'abagagga b'omu kibuga bameka abayiramu za akeedi ogenda kusanga nga akeedi ezisinga ezirimu z'abaana ba mu byalo abava mu byalo abaali abatembeeyi ba mwami Ssebalamu abatandikira mu butembeeyi ba mwami Hamisi Kigundu abamu baalina bakinjaaji abamu batambuzanga amafuta ku byalo buno obulamu bwe twetaaga these are the people be twetaaga mu bulamu ng'onaalemererwa kwe kulaba omuntu akoze edduuka mu kyalo noga nti wa bamuwadde ssente kuva mu Kampala kasi totandika okuyingiza endowooza eyo ey'okwegumya ey'okwekonsolinga nga buli gwolaba atuuse ku buwanguzi olowooza nti waliwo backup emabega you are gone buuza akikoze atya kubanga n'abalala babikoze buli omu bwe banaamuwa kale naawe bakuwe bwe kibanga kumuwa weebuuze bamuwadde batya kubanga naawe ekyali okyetaaga naawe bakuwe naye wejjeemu endowooza ey'okulowooza nti buli akusinga alina zzaala gwe yazannye bw'abanga alina zzaala gwe yazannye naawe lwaki tomuzannya ensonga si yakola nnyo wadde nga tulina okukola ennyo wabula kola nnyo ng'okola n'amagezi abantu abali wansi wo sijagamba nti abaavu kubanga buli muntu mwavu ate buli muntu mugagga buli muntu abeera mwavu kwoyo amusingako ate buli muntu abeera mugagga kwoyo gwasinga naye abantu abali wansi wo tolowooza nti balina ensobi gye baakola ey'amaanyi okuba wansi wo just balina ke batannazuula beetaaga kubazuukusa bagenda kutuuka ku buwanguzi basobola okukusinga oba musobola okwenkanankana ogutali musango nze nyina abantu bentunuulira nabadde awo nendowooza abamu ku basajja abayimbi abafuuse ensonga abazze bafuuka ensonga mu Uganda nga tekuli yazaalibwa nga w'amaanyi tekuli yava mu famire y'amaanyi in fact abayimbi bonna abazaalibwa mu famire engagga basinga ndowooza 90% music waabwe they are failures naye obwana obuvudde wansi eno mu kyavu obatunuulira nga bali somewhere njagala mukube tooki muddeyo emabega ku David Lutalo eyalyayo kyamanda najja n'akabina kagenda kapaapaala ng'endabika gy'alabika tetegeerekeka bangi bamusekerera bye yasanga mu Kampala right now ali miliyoniya alina ssente empya n'enkadde Lutalo gw'olaba he is somewhere omutunulira noga nti yono Lutalo nti yes naye bw'otunulira Lutalo wa 26 ne Lutalo wa 221 bali babiri ekikulu mu byonna endowooza ye teyagyebasa nti obulamu bwe bwokya manda okwokya amanda kyamuwa buvumu yamanya waliyo enkyayi ey'obuwanguzi gwaweddemu amaanyi lwaki tojjukira nti waliyo enkyayi ey'obuwanguzi enkyayi ey'obuwanguzi tegenda kukusanga awe weekwese n'okukaaba amaziga obudde bw'omala ng'okaaba amaziga n'okwekubagiza bumale nga weebuuza nti ova otya mweyembeere kuviiramu kukaaba amaziga n'okwekubagiza
nkuwadde ekyakulabirako ekya lutalo. Tunuulira omusajja papa Misa Kisemakula. Nali mwavu nnyo, nali musiiwuufu, nga ne bunsuula ku luguudo kalooli tezindya. Katonda yayamba, ndi muntu ku mikolo bampita. Life eyo ezo ennyimba zituwa amaanyi. Yayimba reality, true story. Right now Mr. Kisemakula yali omwavu eyatandikira mu kusitula ebizindaalo. Bamugobako nga bagamba tamanyi kuyimba, bagamba is a failure. Eyatandikira mu bizindaalo. Tunuulira Mr. Kisemakula wa leero. I think he's not a millionaire, might be a billionaire. Ku by'obugagga byalina. Eyasulanga mu kaziga akasiringi akakaaga ne bamugobako. Bwe babanga abantu bano mu bulamu bwe bali, lwaki ffe tulowooza nti we are failures? Lwaki golowooza nti you are failure? Ng'ennyumba gy'osulamu ya mitwalo ena tebannagoba. Tunuulira abasajja Misa Kisemakula. Njagala oddeyo emabega otunulire kadongo kamu, omuntu asinga okuweebwa ekitiibwa mu kadongo kamu e Uganda bamuyita Hamani Basudde. Hamani Basudde yatambulanga butambuzi n'akagaali n'ebisiripa ebya Umoja, ekitaasa, butenga, kirya Saaka, kirya Menvu, Bukomansimbi, Kitoma, Meru, n'atambula. Obulamu ne bumujjukira, n'asituka n'afuuka nnambemu wa Uganda. Hamani Basudde yagenda okufa nga nnambemu. Buli muyimbi amuwa respect e Uganda. Bw'abanga yasobola okuva mu kyalo eri, gwe lwaki tosobola? Tunuulira Paulo Kafeero yali Kyaggwe nga y'omu ku bavulunkupe, yayingira Kampala nga mwavulunkupe nga talina kaalina, n'abikaminga someone. Right now ali luddawa. You know, nze ntunuulira abantu bano nfa kwabo bonna. Tunuulira Mathias Walukaga yali mwavulunkupe nga bagamba teyasoma, bagamba tamanyi Luzungu. Ensonga si kumanya Luzungu, ensonga si kusoma, ensonga kyekyo ky'otunuulidde kubanga osobola okukola, Mukama asobola okukuviirayo n'osinga n'abo abagamba nti bayivu. Lwaki gamba ekyo? Bameka abavuma Geoffrey Lutaya nti teyasoma ne batandika okupostinga nga bwe yafunye emyenda. Abapostinga emyenda bakyapostinga ebyabalala kati honorable Wangi. Abapostinga Geoffrey Lutaya nti yafunye emyenda paka kati bakyapostinga ebyabalala, ogwabwe gwegwo kupostinga byabalala. Kati right now honorable singa yakeera ku makya n'alowooza nti is a failure, era yandibadde failure, naye yagamba nti kaboogere manyi nja kutuuka gye ndaga. Era asobodde okutuuka gy'alaga, ate akyagenda okutuuka gy'alaga. Gwe lwaki olowooza nti tosobola ng'abantu abo basobodde? Wangi, gwe lwaki olowooza nti tosobola ng'abantu abo basobodde? Tunuulira muganda wange Dr. Hilderman Hilary Kiyaga, honorable. Can you imagine? Hilary Kiyaga, Dr. Hilderman, honorable. Abo bonna basse ku bbali. Tunuulira honorable Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, ghetto president, n'akulaga nti ava mu ghetto, n'afuuka omubaka wa parliament, n'ava ku bubaka bwa parliament, n'afuukako nnambemu wa Uganda mu music, n'ava ku ekyo, n'akulaga nti ku lwaliro is becoming an icon from ghetto. Naga nti wadde ndudde nga neeyita Mr. President wa ghetto, nsobola okwesimbawo kuba president. And people said no, he can't. Mu bantu bonna abeesimbawo mu kaseera ako, ayinza okubanga y'omu ku baali bazaaliddwa mu famire ey'owansi ennyo, naye teyeenyooma, yamanya asobola okufuuka omuntu ow'ensonga. Bano abantu mubalaba ne mubayigirako, oba mubatunuulira butunuulizi ne mubalekaawo. Amaziga g'obadde okaaba gasangule, obusungu bw'obadde oyina ku balala abakusinga bweggyeko, kubanga ne bwona abanyiigira bajja sigala bakusinga. Weebuuze nti baakikola batya. Kasita weebuuza nti baakikola batya, naawe ojja kusobola okukikola. Kubanga tulabye bangi
abasobodde okukikola. Bwe baba nga basobodde okukikola, lwaki tosobola kukikola? Tonatuuka gy'olaga naye ojja kutuukayo, kubanga n'abo abatuuseeyo baali bubi okukusinga. Wangi, tonatuuka gy'olaga naye ojja kutuukayo, kubanga n'abo abatuuseeyo baali bubi okukusinga. Weebuuze kimu, baakola batya okusobola okutuuka eyo gye bali ku lwaleero? Naawe ky'olina okukola osobola okutuuka eyo ewali abo be weegomba gye baatuuka. Bw'onaakimanya ojja kutuukayo. Olunaku lw'olikera ku makya n'okyawa akusinga, lwe lunaku lw'ogenda okutandika okwesimira entaana n'ekinya eky'okubonaabonaako, kubanga tolimanya zaabu ali mabega. Ate n'abo b'osinga weetaaga okwogerako nabo. N'abo ababaddeko gy'olaga ng'olaba bakkiridde, tolowooza nti basiru, weetaaga okubasembereramuko obabuuze nti obuzibu bwavaawa, oba obeekenneenye omanye obuzibu bwavaawa. Bw'onaamanya obuzibu bwe bwava okugwa kwabwe, ojja kwewala ensobi ezo oleme zikola. Nabadde wano abaana bangi era ekitusumbuwa kiri kimu. Waliwo ekigambo kye bayita okuwambagatana. Okuwambagatana era osobola okituuma okuwambagatanya. Ekigambo ekyo kya Luganda kitegeeza omuntu obutamanya kiki alina kukola nadde lwalina kikola. Eno ofumba, eno yoza ngoye, eno ogenda ku luzzi, eno olima, ojja eno oyonsa mwana, ojja kumaliriza ng'omwana omuwadde obutwa bw'amabeere olw'obukyafu, ojja kumaliriza nga emmere esiiridde kubanga ogenze mugga, ojja kumaliriza nga by'olimye tebiteredde kubanga oli oti. Tulemererwa okutuuka ku bye twagala kubanga twagala bingi ogutali musango, ne tutamanya mitendera kimwe tulina okuyita okutuuka ku bingi bye twagala. Buli kintu kirina akadde kaakyo. Abaana bangi waliwo yabaddaga nti mwami Lugonvu, kati byenjogedde byonna sisuubira nti waliwo ekikwatagana n'omwana w'ebweru yekka, kigenda wonna. Waliwo yagaye mwami Lugonvu, abaana b'ebweru bawa 70% okubabuulirira. Lwaki? Ensonga ziri 2 oba 3. Ninayo abantu bange ebweru, kyekisooka. Ensonga ey'okubiri nali mbaddeko ebweru. Ensonga ey'okusatu, following gye nnyina 70% eri bweru. Kakati bwe manga 70% yange eri bweru, lwaki 70% sigiwa abaana b'ebweru? Ate nga nyinayo abantu bange, ate nga nange nali mbaddeyo, ate nga engeri yokka gye basobola okunfuna, kubanga ali e Uganda asobola okunsanga either ku BBS, asobola okunsanga ku office. Nabadde ntunuulira, nfunye omukisa nti abaana bangi bavuddeyo ne bafuna omutima oguteyagaliza bokka, ne bagamba nti bwe mba nsobodde nsaba nshialingeko n'abalala okubalaga nsobodde ntya, nabo osanga banaasobola, be bantu betwetaaga. Waliwo omukyala nabadde njogera naye Mirembe Kathe, yatuyambako emabega wali ku nsonga za banking wano ne wali. Nangamba, mwami Lugonvu, bwe nkubuulira bye ntuuseeko, sibbanga ku Muwarabu nti otyo, sente zenfuna si ze nnyingi nti otyo, naye nayiga bwe nnyina okukwata mwaka akatono kenfuna. Ne musaba ne bw'anaatuwayo dakiika 5, 6, 7, oyo akisobodde atya, osanga naffe tunaasobola okukisobola nga ye bw'akisobodde. Nangamba tewali buzibu. Ne mugaa ku Easter Monday nsaba oyogereko ne baganda bo ne bannyoko, otulage gw'osobodde otya ekyo ky'osobodde, obuwanguzi bw'otuuseeko obutuuseeko otya. Nangamba it's fine. Naye ekigambo kye kimu kye yaŋŋambye, okuwambagatana. Era yaŋŋambye nti omwaka gwe ogwasooka gwamusala ng'awambagatana. Ayagala okuweerera abaana, ayagala okulabirira nnyina, ayagala okuzimbira nnyina, ayagala okugula poloti, ayagala okuzimba, ayagala okusevingiza business, byonna bimutunuulidde. Kyokka nga bwe buzibu bwe bumu
abaana abali mawanga agebweru n'abo abali e Uganda abakola bwe balina nkigamba nnyo omusaala gw'ofuna tegulimala bizibu by'olina wabula ekikulu mu byonna kwe okutunulira ebizibu by'olina kiriwa ky'olina okusooka okufaako omusaala gw'ofuna tegulimala bizibu by'olina wabula ekikulu kwe kwebuuza nti ebizibu by'olina kiriwa ky'osooka okufaako n'okusaako essira bw'ona ayagala byonna obimalirize buli mwezi wabawo ebizibu ebipya ebijja oyinza oga nti maze emyaka 2 maze omwaka mulamba maze emyaka 3 omusaala nsasulwa n'essira baweziraga kubanga ebizibu bingi bw'oba osobodde okiraba nti mu myaka 2 oba mu mwaka gy'emyezi 12 24 omaze ng'obulamu obutambuzi owaayo okuyamba ebizibu nga biganya okugwa kitegeeza tebiriggwa naye ate omulimu guliggwawo tebiriggwawo naye ate omulimu guliggwawo byo bisigalawo ne bugunaaba guweddewo byo bijja kusigalawo omukyala nje naye ku ssimu njagala atubuuzeeko ne bw'atuwayo eddakiika 5-6 gwe munnayuganda atulaba akisobodde atya osanga naawe onaakisobola madamu Mirembe Kathe njagala obuuze ku munnayuganda ali ku Lugonvizi Show naye nga nkujukiza nti subscribe nyiga akade ka subscribe nyiga subscribe nyige n'akade okuba ng'ofuna notification abantu bagivuga nti mwami Lugonvizi funa notification kubanga tewanyiga subscribe tewanyiga kade wandibadde okanyiga kati ali ku Facebook okimanyi mukimanyi kyemulina okubanga mukola abali ku Facebook kyolina okubanga okola genda goberera link eyo gyolaba waggulu wawo ginyigeeko egenda kubanga ekutwala butereevu ku Lugonvizi Show obeerenga buli kimu kitambula bulungi njagala okubanga negata ku mwanyinaze Mirembe Kathe atubuulire ye asobodde atya okubanga akola ekyo kyasobodde akatono akatuuseeko atya ekimuyambye oba oliawo oga nti emyaka gyenkoze teginsaze mukyala Mirembe njagala weegatte ku munnayuganda akuwuliriza sijagamba nti akulaba hello mwana wa taata wangi siibyo kyakasuubire nti osiibye bulungi gyebaleko gy'otuusizzaako engalo webale kutuweereza ssebo webale nnyo webalire ddala banaye mwenna abeekuumidde ku Lugonvizi Show mbalamusizzaako mugyebaleko kasuubire nti muli bulungi mwebale nnyo mukwekuumira ku Lugonvizi Show kaakati nno Mr. Lugonvu onasonyiwa naye nga webale kumpa mukisa webale nnyo webalire ddala kumpaayo kadde nga kano kakati ebiseera ebisinga kyenjize okwogerako kiri bwe kiti Mr. Lugonvu olina ekigambo kyewayogera n'ogamba nti ebiseera ebisinga nga tonnabakola kintu sooka ofumiitirize kakati gwe omwana ali eyo nkuba kyeyo kuba ebiseera ebisinga buli mwana yenna waaba avudde Uganda oba nga ali ku kyeyo nkiriza nti ajja alina ebirooto bye kituufu naye ebiseera ebisinga ebirooto ebyo biba bifaanagana era oyinza osanga bankuba kyeyo nga 40 nga almost ebirooto byabwe byebiki byebimu bifaanagana wabula ekibyawula nti biyinza okuba mu nzitowa yaabyo kyentegeeza nti woli waba alina ebirooto nga bya miliyoni nga 4 waliwo oli ate omulala alina ekirooto nga kya miliyoni nga 10 okigulira mukwano kaakati ebirooto ebyo ebisinga nze kyemunyinza okugamba nti birabikanga ebirooto ebyange byebimu n'ebyabakozi bannange nga tubifaanaganya kati gwe nkuba kyeyo nkimanyi ojja n'ebirooto biringa 3 okuva e Uganda ng'ekisooka oyagala ogule poloti bw'oba waleka togirina ekyokubiri oyagala ogizimbemu oyagala ogule ki kyekyokubiri ogigule ogizimbemu ekyokusatu oyagala ofuneyo n'esente za bizinensi oba wava e Uganda nga bakukozesa ogenda okuddayo ng'ate weekozesa nga naawe oli mu bulamu obweyagaza naye kiki ekisinga okumenya ennyo y'empanga y'ebirooto byo oba y'empanga y'ebyo ebintu ebisatu ogenda bipanga otya omwana wenna nga wava e Uganda n'ebirooto ebifaanagana n'ebyange kambiyite byange ebintu bino bisatu naye byonna bizitowa okugula nno poloti kintu kinene era woba ogiguza isa omukono mu maaso weebaze Mukama
n'okugizimbamu isa omukono mu maaso weebaze Mukama ne woba ng'otandise musengi. Nokeera enkya n'ofuna ssente za bizinensi z'owulira nti eno ye bizinensi gye neetaaga. Mwana wattu ekyo nakyo kirabo kiba kinene, fukamira nga weebaze Katonda oleme complaininga bucomplaininzi gyali kyokka. Okiwulira? Yesu oleme kumusabanga kyokka naye ofukamira wansi n'omwebazaako nti Mukama weebale. Weebale kituufu. Weebale. Kakati gwe omwana nga wajja n'ebirooto ebifaanagana ng'ebyange. Mbadde nkusaba obutamenyeka nnyo. Osobola okukola ng'enkola yange. Nze sijja gamba nti mmenyese nnyo weewaawo nga tukola nnyo. Naye gwe omwana ali eyo. Wojja n'okimanya nti ozze n'ebirooto bisatu, oyagala gula poloti, oyagala kuzimba, oyagala kola bizinensi. Weebuuza kiki ekisooka. Kiki ekigenda osembayo. Kakati nze nja kugamba w'oba ozze Mukama n'akukwatako n'ogula poloti. Mala ogigula. Tuula wansi ofumiitirize nti neetaaga bizinensi ki gye mpulira gye nnaakola. Weebale nnyo. Nti oba njagala kapito wa mmeka eyandeeta. Nti njagala kapito wa $7,000,000. Poloti omaze ogigula. Tuula wansi noonya $7,000,000 ezo. Ng'omaze okutuula wansi n'omanya nti yeyo bizinensi gy'oyagala ejja kuba emalibwamu $7,000,000. Tuula wansi mwana wa maama. W'omala buli kimu panga ebintu byo okimanye nti kati okolerera ki? Okolerera bizinensi onoonya bukadde 7. Noonya obukadde obwo 7 buwere. We buwera togenda bukwata obuteeke nti oba obutadde ku akawunti. Mulimu abantu abamu nga onaabuteeka ku akawunti ojja kubanga buli kaseera ozijjayo kuba jjo twabadde n'omusomo gwa ssente mobile. Nga obudde bwonna osobola okugyayo ssente zo w'ozaagalira. Ng'oyinza ozitoolako n'ozimegula. Kati $7,000,000 ezo 7 ze za kapito. Genda ozigulemu poloti ey'okubiri. Omanye nti oyo kapito omutadde awo. Ate ne poloti eyo gy'oguze $7,000,000 wandyesanga enkya n'ogitunda $10,000,000 oli mutuufu. Eyo nayo ebanga bizinensi. Naye wano ng'ogula poloti ey'okubiri, njagala weetegereze bulungi mwana wa maama. Omuntu gwe waweereza ssente okugulira poloti eyasooka. Sigw'oweereza ssente okugulira poloti ey'okubiri. Lwaki? Wobanga lutu eyasooka wakozesa mirembe n'akugulira poloti. Oba wakozesa baabawo omukazi. Ku luno kozesaako ku w'oluganda lwo omulala akugulire poloti endala. Kuba wanaaba muntu omu tomanya abantu bazibu. Ayinza ommera akasajja. Yes, oli mutuufu. Wabanga poloti abadde agenda kugula ya 5 ku 10. Asobola ommera akasajja n'akugulira ya 3 ku 5. Yes. Kubanga akiraba olinawo endala ate oyongedde. Abantu baagala kubasinga. Okitegeera. Kakati oba olina kozesa abantu banjawulo. Omulala waba yakufera nga yagula mpewo. Ono w'okubiri aba tasobola kukufera kuba nti nga naye wakola ki? Kuba nti nga naye wagula mpewo. Ekyo ekintu kiyamba munaye n'obuzibu bwe tulina tuddira ssente zonna nga tuzikubye ku kyeyo ne tuziwanga omuntu ogwo. Kwegamba waba asazeewo tulya omulundi gumu. Naye wandyesanga ng'emitima tegifaanagana. Ng'ono waanaalekawo ate oli ajja kubanga ye tatooleddeeko ddala. Oli ne weenotoolako ekitini. Kakati kiki ekitukozesa nti kyandibadde n'ofuna poloti ey'okubiri n'ogiteeka emabbali ng'eyo gye tulinga nga gye tugamba nti ye kapito wo. Kakati woba omaze ofuna kapito w'omutadde emabbali omuguzeemu ettaka lyo oba poloti yo. Kakati ogenda tandika okukolerera okuzimba mu poloti eri gye wagula eyali ey'okuzimbamu. Yes. Ogenda tandika okukola. Lwaki tugamba nti twandisoose ne tukwata kapito ne tumuzza emabbali nga tetunnazimba? Mwana wa taata okuzimba si kwangu. Nze nkirabyeko. Wa mwana zimba ng'oli ku kyeyo ogenda kuba mugumiikiriza nnyo. Olina okuba ng'ofuga obusungu. Olina okuba ng'omanyi kiki ekiddako singa osanga ku gurawundi nga teri kiriyo. Weebale nnyo. Kyenyiza okugamba. Ebiseera ebisinga we tutandika okuzimba osobola okukwata $10,000,000 n'oziteeka mu kuzimba. In fact ku kino kyennyini ky'ogamba abaana bangi balina ebibuuzo nti ntandike na kuzimba ng'alina ssente poloti agiina naga nti ntandike na kuzimba oba nsooke nnoonye kapito. Kati nga otunuulira ebintu bibiri nti bw'otandika ne kapito
n'otandika business tomanyi oba munaavaamu ez'okuzimba kyokka ate bw'otandika n'okuzimba nakwo tojja kujjamu za capital kubanga oliaga nti njagala nzimbe rentals ojja zizimba naye tezijja kuwa capital ge mazima kubanga ffe ababaddeko n'ennyumba ezipangisibwa tukirabye nti sente ze bakusasula mu rent tezisobola kuwa capital kati bw'obanga okyali bweru nga bwagamba nti ng'okyali bweru kitegeeza nti osobola okubbali capital n'osigala ng'okuba ekyo ng'onoonya zizimba kubanga okyalina opportunities ezo. Mirembe obadde okyatunyonnyola ku kusomozebwa kw'omusanga ng'ozimba naddala ng'oli ku Kyeyo. Naye ne ziba ng'obudde obwo nga tosobola kuzijjamu miliyoni 10 mu budde obwo nga tezisobola kuvaamu miliyoni 10 mu budde obwo. Yes. Naye kiba kitegeeza watandika pulaani y'okuzimba ng'omulimu gukyaliwo. Singa omulimu bakeera enkya ne bakugoba essaawa ya kakati tukolaba n'abantu mubamanyi n'akugamba nti enkya Mirembe ngenda kukusaliza tiketi oddeyo ewammwe e Uganda. Naye neebuuza nti singa Mirembe embazizeeyo ewaka ntandikirawa ye simbadde nzimba naye ennyumba egenda kuba nga kifuluka kuba ngenda kuba sinnagiggala sinnagiteekako mabaati oluusi yakomya ku biimu oluusi ekomye na ku window level nga n'abadeeza babadde tebannagasala bulungi gapima naye ng'etutta obukadde bwange 20. Yes. Nga ne wenzirayo nga sirina wentandika siba kitegeeza nina tunda eyo nyumba kennyini ndabe kiki ekiddako naye ate nze wemba nasooka nengula kapoloti kange akalala nenkateeka emabbali nga mwe nateeka kapito muwamutereka njagamba okay omuwala bw'omulimu agungobyeko asaliza tiketi nzira e Uganda sina kindi oluusi ofuna obulwadde n'owulira nga tokyasobola mwana wa tatange embeera egaanyi Lugonvu tukolera mu mbeera ezibu ennyo kitegeera n'owulira ng'embeera egaanyi tokyasobola kweyongerayo naye ng'ogamba mazima ennyumba yange nyitaddemu obukadde bwange 20 terina we yatuuse obukadde bwange tebunnaba kundeetera yadde magoba nkole ntya naye ate kati bw'oba omwana yasooka n'akwata ka kapito ka poloti n'akagula n'akateeka emabbali eri nga ye kapito we ne we banaamugoba ku mulimu yapanga ebintu bye amanyi kyalina okuzzaako ne we banaamugoba ku mulimu bajjamuwa tiketi atambuladde ewaka atuuke waka atunde poloti ye gye yagula miliyoni 7 miliyoni 8 miliyoni 9 agambe nti kati ngenda kukwata miliyoni 4 nkolewo ka bizinesi kange kakwate miliyoni endala nazo 4 kakati nsooke nsikeko luumu emu ey'ennyumba ey'ekisenge kimu kiggale nkibeeremu nga wenjiye ebirala lwakuba nti ebintu bye yabipanga bulungi naye gwe olunaku lwe banaakugoba ku mulimu ng'otandise okuzimba nga tewasooka kufumiitiriza nti singa omulimu guggwawo kiki kyozzaako mwana wa taata kyekyo ekiviirako okulaba abaana abamu nga bava ku Kyeyo nti abadde n'ennyumba ye yagizimba naye olutuuse ne yeewa obutwa ng'alaba takyalina kyakuzzaako wadde weeri ng'alaba takirina ng'ennyumba etutte miliyoni nga 14 naye ate nga tasobola yadde ogamba nti munnange nezimuzza ku Kyeyo oba kangisulemu Mr. Lugonvu bana abantu tubakolera naye oba tomanyi kiki enkya kyondiko nakati ndi ku mulimu nkola naye simanyi enkya ngenda kuba ntya wabula kye neebuuza singa enkya bukya ku makya omuwala bwe ngamba nti munnange tiketi yoyo tambula tukuzza ewammwe ngenda kuzzaako ki nina essuubi nti nsobola otuuka ewaka n'entunda ebibeera biriyo oba ekibeera kyeddinayo nendaba siteepu eddako oba nenkola ka bizinensi oba neŋŋamba kanzireyo ewalala nnoonya omulimu naye gwe njagala mwana wa maama otuule wansi otunulemu singa bakugoba ku mulimu essaawa eno olinayo ky'osobola okutunda olinayo ky'osobola okutunda ate n'osigala ng'osigazizzaawo oba poloti eyo gye wagula mwe mulina ennyumba era gy'oba ogenda otunda osigale ku zero so nzigega amagezi gange Mr. Lugonvu ngembadde njagala okuwa ku bantu baki weepale nnyo agenda otandika okuzimba sooka okwate kapito omuzza emabbali naye ng'omutadde muki mu ttaka akola amagoba ne gugwawo tolumwa nnyo kuba omanyi olinawo ka kapito wali emabbali ojja kuddawo otunde ka polotiko oba otukole ekintu kyonna kye wakola obe ng'obeesaawo obulamu nga butambula weebale nnyo weebale ddala Mirembe Kathe ndowooza otutandisizza omwezi guno ogwokuna mu buwanguzi otutadde mu ggandalo lya Easter n'okumanya
okumanya tekukoma era okumanya tekugwayo kyokka buli muntu alina amagezi ge bwe gali nkibagamba nnyo nti buli muntu mugezi naye ekituufu kyolina okwebuuza nti obugezi bwo buli luddawa baana bangi be twasomanga nabo nga basemba mu kibiina ku lwaliro bamakanika motoka bwefa gye njiddusa mugezi okunsinga mu bwamakanika abaana bangi be twasomanga nabo nga batusinga tubasinga mu kibiina ku lwaleero babazi bwe manjagala ekitanda bwe manjagala entebe bwe mba nyina kyenjagala gye nzirukira nze sisobola bibajja kitegeeza ndi bwe ntuuka mu efiirudi ndi musiru mu kibiina sinze nali nkulembera naye bangi abaatukulemberanga ate nga tubasinga ku lwaleero bw'owulira ebigambo ng'ebyo bikuyambako nnyo okusooka okwefumiitiriza n'okwekuba mu ttooki nti otandikiddewa akugambye nti oli ku kyeyo bw'osooka n'ofuna kapoloti ak'okuzimbamu nga tonnazimba sooka olindeko okuzimba noonya ssente za kapito bw'ozifuna oba obukadde 7 busige mu ttaka ofune woogula ettaka ozitereke mu kubanga okyaliyo bw'omala otereka ssente ezo mu ttaka ssente zoddamu okukola zitandika okuzimba nti omulimu ne bwe gunaggwawo osobola okutunda poloti eno gye wateekamu ssente ze za bizinesi n'otandika bizinesi oba noga nti nali ntunulidde kuzimba kusitula nyumba ya bisenge bwe biti kansooka nsituleko wano we mba ntandikira gana amagezi bw'ogakozesa ndabira ddala nga gagenda kukyusa kubanga abaana bangi badde balina okusoomozebwa nga obusente abufuna n'atamanya watandikira n'akomawo ng'ennyumba eri mu madirisa n'agitunda anoonye ezimuza ku kyeyo era n'addamu n'akola ensobi y'emu n'addamu n'akola ensobi y'emu n'addamu n'akola ensobi y'emu ekigambo kye njagala obbagamba kiri kimu osobola bwe baba nga abalala basobodde naawe osobola bwe baba nga abalala basobodde naawe osobola subscribinga ku Lugomvizi Show abali ku Facebook okufuna videos endala naawe wali ku YouTube obutasuubwa osobola okuddamu ng'ogenda oziraba ayinza okuba ng'otandikidde ku eno nnyingi ziri emabega ezitagenda kuleka kyekimu oba oliawo njagala okubeebaza mwenna abajja mu inbox noga nti mwami Lugonvu weebale okyusizza obulamu bwange mwebale nnyo mwebalire ddala sinze naye ekisa ate era sinze mugezi asinga naye mbeebaza okuba nga munzikiririzaamu ku lw'ebigambo nga bino ebitono bye nsobola obbagamba ako kenyina nenkagabana nammwe n'otambula n'okumanya munzikirize mbaagalize bwagalize ebirungi ebyerera Mukama abongera amaanyi abongera obulamu n'okubasobozesa okuba nga mukyakola mutuuke ku buwanguzi bwe mwetaaga kubanga mujja butuukako ng'abalabe babutuukako nammwe mugenda butuukako kubanga bwe baba nga baasobola naawe osobola